بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله عليه وسلامه عليه دائما وأبدا. أحبت في الله، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل دوما. فاتقوا الله حيثما كنتم وأينما كنتم وفيما كنتم ظاهرا وباطنا. اتقوا الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. tumebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna akyatuwadde obulamu n'obusobozi n'atuwa obuwangazi bwaffe obulina ebintu bibiri nga byakyengera. Allah atuwadde okuba ntukyassa, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah natulekera ekyengera ekyokubiri bwe busiraamu. Allah yatulondera eddiini yaffe y'obusiraamu nga bwe yatugamba nti waraditu lakum lislaama diina, mbasiimidde eddiini y'obusiraamu okubanga muli basiraamu, alhamdulillahi rabbil alamin. nsaba Allah azza wa jal asobola okusaasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. yakola buli kimu kyonna, n'abonaabona, n'asengulwa, n'avumwa, n'akolebwako byowulira nti gwe ng'omuntu tobyagala, naye nga ayagala ekintu kiri kimu, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla. ayagala wakitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama byonna ebisigaddeyo bibeere bya wansi, ekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kibeere ekigambo ekyowaggulu. yavumwa, obimanyi bulungi ebivumo. bamugamba sahirun, oyo mulogo, namugamba nti majnun, oyo muguwaddalu, namugamba nti istujira. byonna ebintu bingi yawutta, byonna byamuvumwa, naye nga lwaki? lwa kigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. n'abamwagala bakikola. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yakikola, naye n'abeera nti ayingidde mu lutalo lw'okwenyigira mu kigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kibeere ekigambo ekyowaggulu. n'akola atya? nyumiza abasiraamu ntakera ne baga nti Abubakar Siddiq bw'abeera nga atambula n'omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakola atya? yatambulira mu sayidi zonna, n'amubeerako mu maaso, n'amubeerako emabega, n'amudda ku kkono, n'amudda ku ddyo. omubaka n'akyewuunya, n'amugamba nti ya Ababakari, kikyotegeeza mu ntambula eyo? n'amugamba nti ya Rasulallah. omubaka amugamba nti oyagala ofuna obuzibu obwandintuuseeko? n'amugamba nti ya Rasulallah, singa nze Abubakari la in qutiltu ana, singa nze Abubakari Siddiqi maskin, nga nze Abubakari singa mba nzitiddwa, mba rajulu wahid, ndi muntu omu. wala in qutilta anta dhaat lummatu kulluha, naye singa gottibwa eddiini y'obusiraamu yonna eggwawo. amakulu ekigambo kyo la ilaha illa Allah tekigenda genda Allah gyakyagala. Abubakari neyewaayo obulamu bwe, n'asalawo oba afaafe ye ng'omuntu
naye nga owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asigaddewo oyigamu ki yiga nti olina okubaako n'ebikunyiga ng'oyagala ekigambo la ilaha illallah kigende mu maaso kyavumisa omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baddu ba allah b'ebitiibwa abasembedde olwaleero mu nyumba ya allah y'ekitiibwa nsaba allah azza wa jalla nga ntandikira ku mwoyo gwange tinsaba allah azza wa jalla atuwe okumutya okwannama ddala era mbalabira nga nange neeramira tutye allah azza wa jalla haithuma kuntum wa ainama kuntum wa fima kuntum tutye allah azza wa jalla buli wooli na mu ngeri gy'olimu n'abaani boolimu tye allah mu busobozi allah bakuwadde ogenda kubuuzibwa bw'omu pepe egenda kujja ng'ogimiddeko bw'omu newankubadde booliranye tebamutya gwe mutye mu ngeri gy'osobola newankubadde bakoleramu tebamutya gwe mutye mu ngeri gy'osobola lwaki ebibuuzo bijja naye bigenda kujja nga buli omwanya anukula ku lulwe tebagenda kukuwa pepa ya munno gobeero gyanukula mbalamira tutye allah mu bigambo byaffe twogere ebigambo ebirungi tutye allah mu bikola ebirungi wafaalu lkhair era tukole ebintu ebirungi tutye allah mu buli kyonna kyowulira kyoyagala nti wandibadde ofulamu empeera kitiiremu allahu azza wa jalla nsaba allah azza wa jalla atuteeke mubaddu be abawulira ebigambo ne bafunamu ekyokuyiga kutuba yaffe olwaleero etambula ku nsonga gyendaba nti ngenda kugitambulirako ebbanga eriyinza okusingako kaawo ate nga masikini si nkola yange lwaki buli lwolengera ngaembeera erina kyeraga allah wakuwa chance n'okwata akazindaalo wandibadde abaddu ba allah obalengere kyolengedde gwe allah ngakuwadde obusaasizi so allah fena atuwa obusaasizi ya rabu embeera eriwo mbeera ki njagala kwogera ku nsonga eyitibwa min ashrati saa obubonero obulaga nti qiyama esembedde buli omu ayinza okubuuza ekibuuzo nteragesa ku mmotoka bw'owulira emmotoka ng'oli mu takisi neesula yindikeeta bw'omanya siteegi gy'obeera omanya nti yegwavaamu lwaki driver asudde yindikeeta eraga nti awo oviiramu bw'obeera mugezi okola ki omugezi akwata byonna byeyingidde nebyo mu takisi n'abikumakuma bulungi n'amanya nti transport yono n'amuteekayo talinda muyita n'amanya nti ensawo yange n'agitera ku mugongo n'amanya nti omwana nayingidde naye n'amukwata ku mukono ekiddako n'afuluma kubanga emmotoka epaakinze naye emmotoka emala kukola ki kusuula yindikeeta qiyamu saa olunaku lw'enkomerero nga lugenda okujja yindikeeta ziriwa ashratu saa min alamati saa asugura obubonero obulaga nti kiyamu esembedde yindikeeta babazo zisula bwebuliwa yabogerako wekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga abaddu ba allah abasinga obungi tuli mu gafula naye oli omuntu amanyi wanviiramu nti oviiramu wa nti nateete motoka basi nayimire nateete nosigala ngaokyebase era bakuliranye bagamba nti nviiramu nateete baseka nga basi epakinze nateete naye okyebase emotoka wasula indikeeta newerabira omwana guwazze nayo bakusekerera ne allah azza wa jalla bwaleeta obubonero obulaga nti kiyamu esembedde nosigala ngaoniigiina bakujja kuniigiina nosigala ngaotambulanga bwoyagala olyanga bwoyagala noyogeranga bwoyagala nokola byonna byoyagala naye nga basudde indikeeta akabonero mu bubonero bw'olunaku lw'enkomerero owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama keyatuwanga ffe abasiraga nti akamu ku bwo babuuza bugenda kubeerawo ddi allah nayanukula mu qur'an eyekitiibwa naga nti faqad jaa ashratuha abagala okumanya nti indikeeta allah azisudde ekyo kyabaawo dda gwosigadde okwesetinga naye omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga yamenya mu bubonero yagamba nti imatatu sala akamu ku bubonero obulaga nti kiyamu esembedde imatatu sala abantu bagenda kuva ku sala abagisaala basaala nga bwebagala abalala tebagisaala nze musala nakazuula abasaze nga basatu tulina abasaze abajjama tulina abasaze abajjuma tulina abayidi ababika bibiri waliwo asaala enkulu nga tasaala nto naye imatatu sola abaddu nga bali mumizikiti basaala naye nga naye basaala benyinenyini kusaala gafula amakulu tebakyagiwa kitiibwa kyayo kubanga esola abantu abagisaala erina obuufu ab'ebitiibwa esola erina obuufu bwayo tongamba nti eno sigida mukyenyi
tongama tukulengera ngo jano sala obufu bw'eswala buli luddawa inna salata tanha anil fahshai wal munkar eswala abagisala tebakkiriza kuwemula tebakkiriza kubba tebakkiriza kwenda tebakkiriza riba awe basala abakyabba nga basala abo tebasala abakyawemula nga basala nnyo tebasala abakyavuma nga basala nnyo tebasala lwaki asasul istiqama rula owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuwa rula allah azza wa jalla jateeka mu qur'an eyekitiibwa eraga nti omuntu yenna asaala okulaba nti asaala tunuulira ebikolwa bye abaffe tweyisa tutya ova mu sala nogenda mulungi osaala ova mu sala nobba osaala ova mu sala nogenda nolimba nobeera omunanfuusi oba osaala kati imatatu sola kirimu engeri bbiri okugiviirako ddala complete oyo nga tasalirako ddala nokuba nti osaala naye terina makulu gyoli ndoza bwetumidde olwaleero nzikiti kijjula mu jjama zonna ebirevuko ebiri sajida mweziri mbyenyi tutambula bulungi nga tujja musola nga bazinye naye ki ekiraga nti tusaala mbuuza abasiraamu mu bifo ebyenjawulo nemaga nti bwobanga oyina luula n'ekitabo ne peeni n'okuba layini enkyamu ani abeera omukyamu kibuuza omuyizi wo kibuuza omwana wo oyina luula ne peeni n'ekitabo naye abasomesa balaba layini okuba enkyamu ani abeera omukyamu osaala eyo luula naye bwomala okusaala biki byokola layini nkyamu obeera osaala imatatu sola owekitiibwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga yayogera kawuliro kano yayogera hadithi nga mpanvu njagalamu ebigambo biri byokka byokka yagamba latanqudanna ula lislami urwatan ebifundukwa empaji ensonga enkulu okuyimiridde obusiraamu bigenda kujja nga bitaggulukuka kimu ku kimu n'agamba nti fakullama intaqadat urwatun ekifunduko ekimu bwe kinakutukawo tashabbatha nnaasu billati taliha abantu bagenda kukwata ku kiddako naga nti wa awaluhunna naqdan ekifunduko ekiri mu busiraamu nga kinywevu kiyamba abasiraamu okuwangala obulungi ekigenda okuvaawo namba 1 alhukmu okulamula ategeeza ki okulamuza obusiraamu ekyo kyebuuze ku mutima gwo gyowangalya balamuza busiraamu ye gwolamuza busiraamu ekigenda okuvaawo namba 1 mu bintu ebiyinza okugamba abasiraamu okutambula obulungi namba 1 alhukmu ng'omudde omugamba nti ensonga ebadde bweti tugambe allah agamba atya atonziza mu bya allah oba namuga nti allah yagamba bwati oba mubaka yagamba bwati anti nawe bimanyi ebyeddiesi eno bwotayingiyamu embeera ekaluba alhukmu naye mu qur'an eyekitiibwa ndoza aya ziringa za bika 3 allah ngakulaga nti omuntu yenna agaana okulamuza allah azza wa jalla agaana okukola byakoze nga abiramuza allah yaga nti faulaika humu dhalimun babeera balyazamanya ekyokubiri faulaika humu lkhasirun babakoze loosi ekyokusatu faulaika humu lkafirun babeera bakafiri mulimu byonna allah byamenya alfasiqun babeera bononefu ku kintu eki waman lam yahkum bima anzala allah omuntu bagenda okulamuza allah ebyo ebiddako buli azamanya bononefu kola loosi ekisembayo ekyo kiraga nti wa akhiruhunna assola ekigenda okusembayo okuvaawo omanye kati obusiraamu buweddewo era kiyama esembedde assola buli mwatu muli esola gyasaala wallahi gyosalayo gyogala allah akuwemu empeera ate ogamba nti gweoyagala nyo omubaka gyosala omubaka gyeyasaala buli mwamanyi bwasaala ate agisoma agamba nti muzeeyi yandi azamanyi binabirekawo asaala nga webalaba basaala talina budde buddamu gisoma kumanya nti basaala bwe bati asola esola bwevaawo esola eyo nkulu allah azza wa jalla yagamba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wa'muru ahlaka bisola wastabir alaiha abantu bwolaba embeera ekalubye abantu balagire bisola bwolerawo obuzibu bwonna bwonna wastabir alaiha mwenywereze ku sola naye katukaaba embeera esola yadda ku bbali kabonero indicator qiyamu esembedde
mukyakubiri Allah azza wa jalla bayogera ku swala nakanti wasta'inu bis-sabri was-sala abaye mufuna ebizibu muyandise olugumiikiriza ekyokubiri ne swala agamba nti tusala ennaku zino byankwatakwatamu bwe binaterera nja kujja bikwata n'ova mu swala biyinza okutereera qiyamu saa alamatun min alamati as-saa kabonero akalaga nti kati enkomerero esembedde yindikeeta zigudde nabbi Ibrahim alayhi salam bwe yagenda okusala Allah mu ddwazi yamusala tiyalekayo nsonga ya swala yagamba atya rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allah nkusaba obeerenga nfuuka omuntu ayimirizaawo esswala nfuule omuntu ayimirizaawo esswala wa min dhurriyyati tokikomya kunze Allah ne aboolulyo lwange abaana bange bonna omwana w'omusabira ku swala bwe yagenda ku shiriki abantu wajnubuni wa baniya an na'budu al-asnam ntaasa Allah nze n'abaana bange obutasinza masanamu swala kabone yakasooka buli omwatulye swala gy'asaala nekyemukolako bw'omaliza ogambe nti nandibanze omu kubalaga yindikeeta nti kiyama etuuse ensonga eyokubiri tumalize kutuba yaffe esooka ensonga eyokubiri isnadu l-amri ila ghairi ahlihi bwe mulabanga nga abantu bonna batandise okukyusa ensonga ne bazikwasa abatali bannyinizo fantadhiru saa bwati wagamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa bwe musinkana abantu bonna nga bakyusiza ensonga baziziza kwatali bannyinibo fantadhiru saa ekyo kiwanvu naye kankumenyeremu katini nnyo olwaleero Allah azza wa jalla yagamba mu Qur'an yekitiibwa naga nti wa ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf aw Allah mwino aya yali ategeeza nti abasajja mulina okukolera abakyala kubanga babazaalira abaana bammwe ekibuzo kyekino olwaleero ani akola isnadu l-amri ila ghairi ahlihi ajjade ku TV neyewaana tinze njagala omukyala akola naye ng'ensonga Allah yagamba nti omukozi alina kuba musajja isnadu l-amri ila ghairi ahlihi omusajja asigala atudde omukazi n'agenda n'atoba aya egamba etya omusajja agenda akole omukazi atuule opposite idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa bwe mulabanga ng'ensonga zigenze mbatali bannyinizo mulinde kiyamu genda mbutalo olwaleero eyo point number 1 ekyokubiri bw'osinkana nga imaamu waali ne maamuma waali naye nga ani asaaza maamuma yasaza ani imaamu fantadhiru saa kubanga imaamu alina byabanjibwa era alina okubanga abimanyi naye olwaleero ani asaaza mbu atiisita kusaaza nga tabimanyi naye nga wuwo oba gwani simanyi mbu atusaaza n'ataasoma kasita waffe mwe baani simanyi naye ono yasoma tajja tusaaza lwaki si waffe ani asaaza olwaleero wammwe ye muyipa asembayo seka omusajja oyo mwogezi musajja ayogera nnyo oyo owalimu yafuna lwaki lwa bwogezi yasoma naye kyamani w'omuzikiti teyasoma naye bayimamu bavumanga bwayagala akyusanga bwakolaki bwayagala idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa bolabanga badriver batudde mito abatamanyi kuvuga nga bali ku steering linde emmotoka okugwa ekyo mbaka kyategeeza naye ffenna abadondo baleero ensonga zitambula zitya mugenda mu meeting kutuula muteese omusajja nadduka erutabika najja mwe ne muva makaga mwe abategeera ne mutoga nti omusajja omulabu yagenda okwogera ensonga enkulu era omulabu byayogera byebyo abategeevu n'abalalu anayinza okuwabula munne fantadhiru saa abaana bakuba abazadde omwana n'omuzadde agayina okuba muzadde olwali ani avuma mwana yavuma maama we n'avuma taata we n'avuma sengaawe omuzadde n'asirika fantadhiru saa isnadu l-amri ila ghairi ahlihi kabonero akalaga nti kiyamu esembedde badula Allah tuwe okwefumitiza n'okwedda mabega tweteketeeke bulungi bwe mwatundya embeera bwetambula kyekiriwo olwaleero bwogenda okunonya mu nsonga zonna ezitambula ziri mu opposite ate opposite etegeeza ki etegeeza lunaku lwa nkomerero
bwekiki owulira ekizo olwaleero ne bagamba nti omusajja omuyaye ku kyalo kuno yakoze essako. abantu walamu abeesimbu bakwata sente zaabwe ne baziwa omuyaye omubbi n'emizikiti kati mwebiri ti omuyaye waawe yateeka sente z'omuzikiti omuyaye. isnadul amuri ila ghairi ahlihi bwolaba abantu baddidde eyandibadde ng'atudde n'ayimirira eyandiyimiridde n'atuula fantadhiru saa mulinde olunaku lw'enkomerero manya nti lusembedde. ensonga eyo mpanvu ko badula allah ebitiibwa naye buli omwakebera ebintu ebitambula olwaleero omanya nti nze kennyini ndi musanyiraga nti indikeeta basudde ngenda kuvaamu akabone kakumeka kakubiri n'akayinza okusembayo bayu lhukmi abantu okugula obukulembeze. aqulu ma tasmaun wala aquluhu illa lillah fad'u llaha wa antum muqinuna bil ijaba. alhamdulillahi rabbil alamin ya rab والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أحبت في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل حيثما كنتم وأينما كنتم وفيما كنتم. أما بعد بدو الله بيتيب إن سمع فيال لجاماتي علامات الساعة Obubonero boyinza okukeberako n'omanya nti kati kiyamu esembedde naye bwomanya nti esembedde manya ekiddako. Obagamba ngamba abayizi abalungi obagamba nti mulimu pepa mukola omusajja abakuuma supervisor agamba nti pens down stand up oyinza okuddamu okuwandiika buli omu awandiike ng'okyalina peni mu ngalo nga n'obudde bukyagenda mu maaso naye allah kanagamba nti pens down peni zigende wansi stand up muyimirire ate tugenda kustandinga up tugenda mu go down. ebya allah tebirimu stand up akujjawo nga babadde otambula bwonyirira bwolina sente zo naga nti mu ttaka. buli omu tunuulira obubonero buno obule bwenjogerako wabulabyeko togamba nti agamba gundi ngamba gwe ngamba mwoyo gwange togamba nti agamba gundi lwaki ngamba abasiraamu bw'omuwulira mwenna mwenna ekibadde kiwunya buli omu akwata nnyindo ye teri akwata ya mulala. na bino byowulira kebera mutima gwo kebera mutima gwo gw'oyimiridde otyamu kuba nti kiyamu esembedde. ne omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera mu bintu byali bingi nakamenyako ebintu bisatu. tugambye nti esola okuva mu bantu, tugambye ekyokubiri isnadul amuri ensonga zikwasa abatali banyinizo ekyo buli mwakirengera bulungi nga bekitambula. kondakita nga yavuga driver yali ku luggi ezo embeera bwe zitambula bwe zityo. ekyokusatu tugambye nti bayu lhukmi awo wemalidde abantu okugula obukulembeze byatandika dde okugula obukulembeze mu busiraamu okugula obukulembeze ekyo bwokirengeranga manya omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamenya ebingi ebiraga nti kati kiyamu esembedde n'agamba nti mugenda kusinkananga abakyala wano nyingiddewo kabonero kakuna naga nti nisaun kasiyatun ariyatun mumuiratun abo kasita mubalabanga mu nsinga mwebali fantadhiru saa. nisaun abakyala kasiyatun bambadde ariyatun nga balinga abatambadde gyebiri munakampala obirabako ayitawo newemuyaga nti avudde atya ewaka. nisaun mujja kulaba abakyala kasiyatun nga babisse emibiri naye nga tebakwese kati bambala obutimba bw'ensiri n'akambala najja mu bantu. nisaun kasiyatun ariyatun mumiratun baba atambula agweno nga wepazize emotoka agweno neeri bw'omuva mu maaso don't you see bw'omudda mugongo follow me. enyambala bwogirabanga fantadhiru saa manya nti kiyamu saa esembedde. ekisembayo olwaleero insha allahu taala twogere ku nsonga omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yayogera mu hadithi ya abdullahi bni amr n'agamba nti la taqumu saa kiyamu tegenda kujja hatta yadhhuru lfuhshu wattafahushu okujjako nga abantu bayitiriza okuwemula ku mimwa gyabwe obuwemu. simanyi bwe tujja kunyumirwa mu buwemu. abantu bawemula, abakulu bawemula, n'abato bawemula, n'atawemula anyumirwa okuwemulwa. biri bisatu. abato bawemula
n'abakulu bawemula mu bana babiri atayagala kuba nti awemula anyumirwa muwemula. Tutandike ledi eziwemula muzimanyi muzitega, amawulire agawemula mugamanyi gali mu nkwawa abamuzekwalina mupale wano muli muzikiti gali wano. Okuwemula la taqumu saa si bigambo byange masikini, ayogera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati la taqumu saa, olunaku lwekoma tegenda kubeerawo hatta until okutuusa yadhhuru lfuhshu wattafahush, abantu bagenda kumala kukola bikola byabuwemu na bigambo byabuwemu. Omusinkana ngaali mukutu ateze radio saa 8 tumusajja yawemula bannaye ampemulira bulungi namuwemula yeke nyini bawemula tawemula bikadde ayenda kuwemula yekipya wakitegedde kino nakuwemula amawulire gawemula radio ziwemula ne TV ziwemula nabagenda nti agenze kulaba video era video ewemula. Fantadhiru saa mulindo olunaku lw'enkomerero okuwemula amawulire gafulwayo. Nakola ko research yali 2013 nga baddu ba Allah olunaku olituwa olwokubiri lwebasinga okuwulira amawulire agamu naye lwaki mbu mubeeramu kojja ne senga era mutera ebifaananyi ebyabatambadde. Wenali nali ku mafuta nenkikolako research bulungi ng'olunaku olwo balagala amawulire wadde ng'oli wa sports oba oli munnabyabufuzi olwo olunaku olina kukeera mangu. Lwaki bagagula nnyo kubagajjiramu obuwemu. Kati obuwemu n'emizikiti bujje bakojja baze mizikiti abawali mbakojja tule basenga bajja kukola ki kutuwemula. Bwomugala kwanti musiramu lwaki owemula mu ddiini temuli nsonyi anna lakum hadha tukijja luddawo nti eddiini talina nsonyi ey'obusiraamu okuwemula bwe kunajja. Naye kati genda mbavubuka bwabavuga boda mukono kati nekigambo kyagenda okugamba bwoba olina abaana ojja kwambusa ndabirwamu naye nga bakiwulidde. Bwabeera wa taxi bwomu masinji bibiri kyagenda okugamba ojja kiwulira mu matu. Bwona bwotambulira omwana wo ojja kaaba. Obuwemu attafahushu bikola byabuwemu. Abasajja bawase basajja bannaabwe mbu imaamu yawasizza. Tafahushu ebikola byabuwemu bigenda kusaasana mu bantu. Osinkana omusajja ng'ennyindo mpummule amatuma wemmule embiri azisibye ng'obulako kimu kubuuza nti ono muki agenda nti oyo mwami gundi. Tafahushu bikola byabuwemu naga nti hatta temwenda kubeera olunaku lwa nkomerero okujjako ng'obuwemu n'ebikola byabuwemu naga nti ekyokubiri ki naga nti waqati'atu rahmi. Abantu bagenda kutulawo eŋŋanda saagala kumanya okusinkana nazalawo osinkana amalaalo akyogera ngaomusajja nyo kyali nenazimba nti mukyala wange alina ebigambo ebirungi mukamwa tayagala luganda duyunga era mukyala we moto gyalina mumaka okusinkana nazalawo osinkana amalaalo aji naga nti omugatingula esibu guno okusinkana nazalawo osinkana amalaalo ne nazalawo yani gw'omwami ali mumaka ng'omukazi ayogera ekigambo kyo nti okusinkana nazalawo osinkana amalaalo ani nazalawo maama wo gw'olina mu maka tayagala musinkana. Lwaki ayagala oluganda lukutukewo bwe ruti. Abaami olwaleero tusinkanye ebintu bingi nnyo. Ogenda mulumbe kino kiddiŋŋana ogenda mulumbe kuboosa otambula alhamdulillah n'osinkana emmotoka ezipaakinze ku mufu abadde omwavu naye nga buli mmotoka eba nti ono omwana wa kojjaawe ono mukulu we ono nomeja gundi ono akola ku gundi bwati ne bakumenyera abantu bonna bazze mulumbe nga bonna bagagga naye nga amaze mu ddwaniro omwezi mulamba wadde siringi 2 ntegeeza omutwalo gumu wadde emitwalo 3 nga ne dokita yamugamba nti bwofunayo emitwalo 10 tuyinza okugezaako biidhinillah kulwa Allah nga sasidde naga nti bawulya bamubise naye sooka omuceere n'ennyama ebyo byange ani oyo muganda we mukulu we mutowe kasitona laba nga abantu bakutuddewo oluganda fantadhiru saa teyagala kumanya luganda kati ne makobera baguddewo system atwala mutowe mukomera naga nti abasirikale mbawaddeyo emitwalo 10 ejja kawunga bakole ki ekyo kyana kito kyange nekinnemye nzina kirete kampani ekigaje mukisibe ate sagala mwekwa sente emmere ebuze ani agenda ogirya mutowe gwagulire emmere mukomera bitambule bulungi teyagala kumanya luganda lwe mu ddwaniro teri kuwalambula abali mu byalo kati ramadani eyingirawo
bagenda kukwata emotoka zive Kampala bazizze mbyalo batutte byakusibulukirako ne taata w'omutaali wano senga wali mama w'omutaali wali ayingire mu nyumba ya kitaawe babitikule bigwemu akomewe Kampala abazeyi mbayisa bulungi ono taata we muto oli sengawe oli taata we ki oba kojjaawe aveeyo kasitona laba nga abantu bavudde ku Luganda fantadhiru saa ayogera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli mwana oli Luganda buyimiridde olwaliro oyimiridde ne muganda wo ate Oluganda si lwakuuma Oluganda lwakuyunga balanga amasanyalaze gano boogalaba obagamba nti jangu ozzeeko amasanyalaze tosuubira mu bwobula ogasayanga gaaka obagambye nti jangu ogazzeeko galina kuba gabadde ki asa buli mwagifunye galina kuba nga gazzikidde ne bagamba nti jangu ogazzeeko ne bagamba nti jangu ogazzeeko ne bagamba nti sanzeyo enzikiza baga then ojjudde mu Luzungu baga nti ojjudde kuba bagambye nti jangu ozzeeko amasanyalaze ne bagamba nti sanzeyo enzikiza nga y'amaanyi oba tozze kukola ki tukize wali omubaka akugamba nti muyunge Oluganda tagambye nti mukuume Oluganda ne Allah batu wakyogedde muyunge bayunga kiri wamu bayunga kikutuse osobola wekwase nzaba nabagezako ne banema ne mbaleeta ne banziba bakubba ki oyina kusigala nga obayunga bwe babamako banvuma balina kuvuma bagamba kola ki kuyunga tebagamba kuuma nagamba nekisembayo mu hadithi eyo naga nti wasuul mujawara ogenda kusinkana nga baneiba tebakyetegeera buli neiba ayisa munne bubi ekyo wona kirabako fantadhiru saa badi wa Allah ebitiibwa embere budde bweto wetambudde naye saba Allah mbyowulidde obenga ofunyemu ekyokuyiga naye nga kitegeeza nti olunaku lw'enkomerero lusembedde byenjogeddeko wandibeerawo 5 ku 100 naye 5 ebyegendereze ebisigaddeyo birijja insha Allahu taala ebiraga nti kiyamu saa esembedde naye bwebanga esembedde kyekiddako ekibuzo kyo kireseewo kyekigenda okuddako nga basudde indicator buli mwagenda alinga bwayagala yeeyisenga bwayagala naye basudde indicator oviiramuwa nateete basayibiriddewa nateete awo olina okuviiramu nti ye okola ki gonja weeruka yabadde akyampoomera saba Allah abeere nga tusaasira osigale mu baasi ng'otuse tayimu weeviiramu lwaki engugu yonna ogireseeyo n'abanawo tomanyi gye bali n'ensawo giwazze naye togimanyi weeri kuba gonja akola ki ensi eyinza okuwoomera naye indikeeta bazikoze ki bazisudde saba Allah abeere nga tugasa n'ebyo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيك أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي الإسلام والمسلمين مسكنا على الإسلام أمتنا على الإسلام وأحينا على الإسلام واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة